Akisera kano Mohamed Kitusa kankutusa kalipota yembera yobudde nga nsinzira wano kutimbe lwa UBC. Omusana pereketia gukyagenda okubutikira bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okusinzira ku alipota zetukunganyiza era nga betula bano ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera by'okumakya omusana gubadde nga gwaka wabula zigenze okukozesa wezo omututwawo wabaddeyo ekidedde nga okebisodde eri odda ku nyanja Albert Sako n'ebitundu by'obusangibwa ebuvanjuba wabula era ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi wo era omusana gusigadde nga gwememula. Embera y'obudde eno ekyali nti wakyaliwo Sseruwandula Mpewo ayitibwa Arabian High yasenvudde n'asimbira ddala ku kasongezi eri ebukikakkono bwa Ssemazinga Africa nga agezako okuwandula empewo enkalu okwolekera ensi yattu so nga ate era ne Sseruwandula Mpewo ebbiri emu eyitibwa St Helena Sako n'eri Mascal n'esanga ebukikaddyo bwa Ssemazinga Africa zibadde zikyali nafu ddala era ekyo kiviriddeko okusindika omukubo gw'enkuba ne guno ebitundu ebisangibwa nga okuzodde eri ebugwanjuba bwa Ssemazinga Africa era ensonga lwaki embeera y'obudde ekyali ya musana bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwe tugezaako netekenenya ate ku mbeera y'obudde nga tusobola okuba musi yattu tusuubira omusana okwaka nga gukubakuba mu bitundu ebisangibwa eri mu nsozi z'omukabaale so nga ate okutuula ddala n'eri mu Arua wabula ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono nga ggulu kitumu tusuubira omusana okwememula okutuukira ddala eri mu Kalamojja so nga ate eri ebuvanjuba tusuubira omusana okwaka nga gukubako okutuukira ddala ku bitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale wabula era tusuubira embeera y'obudde eno okukyukamu katono mu biseera by'oluggulo nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi awo tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu awamu ne buguma kuba ku sesasa 27 mu Kabaale kasesa 33 kutegeera eri mu Arua so nga ate ggulu 35 awamu ne Kitugumu wabula ebitundu ebisangibwa eri mu Kalamojja 36 so nga ate eri ebuvanjuba ogeza nga Tororo awamu ne Busia 32 wabula ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale 30 Sako n'ekibuga kyaffe ekikulu Kampala awamu n'ebitundu nga Entebbe wabula bitugezako ne tulaba ate ku mbeera budde nga bisobola okuba mu bigumu ebisangibwa eri abunaera tusuubira enkuba okutonya nga mulimu n'okubatuka kw'eggulu mu kibuga Addis Ababa so nga ate mu Nairobi omusana okwaka awamu ne bbugumu okubako sesasa 29 Johannesburg enkuba okutonya awamu ne bbugumu okubako sesasa 22 so nga ate eri mu Moscow embeera obudde okubeera ekizimezime Beijing 17 New Delhi 29 Dubai 28 so nga ate eri mu London 10 ebisingako mbeera budde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku ttimbe lwa UBC beera bulungi bweraba.